Kati wano wali okulina okukomba essowaani. Oluvannyuma lwa video gye navuddeyo n'enkola ku Lwokusatu ndowooza, if I'm not mistaken. Ku Lwokusatu navayo n'eŋŋamba nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde ne balooya be wepo n'abakulembeze abamu aba National Platform bakyalimu empeka emira baava ne bakola alipota namutayika kutulugunyizibwa kw'Abannayuganda n'okuwamwa n'okuttibwa okuli mu Uganda. Ne bawaako alipoota eno ekibiina ekyegattira mu mawanga ga Bulaaya ne bagiwa lipoota eno. Ekibiina kino kye kyakola nsobi ne kitwalirayo Seriti Bahabura Otabasene Ntano wa Kalisere Temuzizedde Sanga Bisibe nannyini toilet report okumulaga biki ebigenda mu maaso mu Uganda. Era nga mmanyi nti Yoseri yeebuzaabuza ng'afuka anaaba mwakanula amaaso ng'ente erinnya lyo lyagamba nti bino nze sibitegeera tebinkwata kola mugambo ojja bitegeera kubanga twafunye lipoota era tusadde ne mubaka waffe mu EU era bali mu kugiteesaako olw'okukwatibwa abaana batulumizi battibwa mu bitongole bya ISO ne CMY ne ESO. Era omusajja ono kye yakola n'agamba nti okutaba na Uganda bano bamuwa kakwakkulizo nti woyagala tutunde mu nsonga zo eza pipeline olina okuta abaana aba National Platform n'abo bonna abakwata ku byobufuzi nga nabo gisimufungize. Museveni ekimutuulamu nga byonna byagenda okukola akyaganya obikola kuba namumulisizza. Lwali terubuusa bw'onono wagenda okunyuma obulungi. Wali terubuusa ono Yose teyategeera nti ne lipoota eno yatuuka dda mu kibiina ky'amawanga amagatte ekya United Nations. Munnange nga bwe nabagamba nti Yose Bahabura Otabasene Ntano wa Kalisere Temuzizedde Sanga Bisibe musajja muyaaye nnyo ng'ayinza n'okubanga ne mukama we sitaani amutya nkiddamu. Yose Bahabura Lutabaisiro mutabani wa Kalisere Temuzizedde Sanga Bisibe musajja muyaaye nnyo nga n'ekitawe sitaani amutya. Bw'omukulimba teri amukwatira nsawo, bw'okumpa teri amufuuyira firimbi kubanga leke nnyini yeetya waliwo yeetunya ne yeetya. Tuvula akanula amaaso ku TV n'akakanula alowooza tukutiisatiisa kasita omulanga atadde n'omugalubindi wansi nga tunamanya alina gw'agenda okufera kati ye musajja oyo. Munnange nabagamba omwami ono buli lwabako kyayagala okukola lwakiri asobola okuwaayo Uganda yonna ng'ayagala okwedifendinga ne famire ye. Lwatuuse butya omwami ono twamuwabira dda mu International Monetary Fund ne bamumma ensimbi, ne tumuwabira mu World Bank ne bamumma ensimbi, ne tumuwabira mu European Bank ne bamumma ensimbi, ne tumuwabira mu African Development Bank ne banka esinga obungi ku international level ne bamumma ensimbi. Kati omusajja ono okumanya muyaaye mu International Criminal Court alinayo abasajja be bawa ensimbi on a monthly basis nga basasula emitwalo egya dola. Alina mu UN abamukubira akadingidi ng'asasulayo ensimbi empya n'enkadde. Alina mu Parliament ya European Parliament alinayo abasajja abamukubira akadingidi. Kuno kwe kulina omukyala olu Miriam Black oyo omukyala akola mu European Parliament oba yakola ku embassy zinga nnyawo mu Schengen nga kuliko n'omuvuka gonna balaze. Naye omukyala ono teyategedde biki bigenda maaso era njala kubaza omukulembeze wa Seven Platform ekintu kyemwakoze ekintu kikulu nnyo okuexposinga Museveni. Kati olwokuba Museveni alina tactics kati yagenza okulaba nga abantu bonna bagenda osindika tebajja kusobola n'asindikayo omuyaaye we gwe bayita Kiryowa Kiwanuka. Ono Attorney General akola ne mutabani wa Museveni gwe bayita Kalugire eyawasa muwala we era bafuga judicial system mu Uganda. Kati munne Museveni ng'asindika Kiryowa Kiwanuka ng'agenda atandika okulimba n'ebifunga tannalimba. Njala kubuuza Kiryowa Kiwanuka, oli musajja Muganda, oli muzzukulu wa Jole Joy Kiwanuka, naye Samuel mu famire muno tuzungira ng'abaliko lubaale waliwo akasaya kayingira mu famire yammwe ak'Abanyarwanda. Yensonga lwaki nawe olina kawo mentalite nkiddamu. Kiryowa Kiwanuka oli musajja Muganda era nga ne jjajjawo history musajja Muganda ne Samuel muno abasajja mutuzungize empalo butazisiba zitu. Somewhere, somehow, what of family will yingira mu akasayi k'Ekinyarwanda. That's why now you behave like a cattle. Omusajja omukulu Omuganda nga bassa Abaganda banno okyasobola okugenda okulimba ensi yonna nti Uganda kuva mu 1996 Museveni yawamba tebatta tebawamba tebalina kyebakola. Ne weerabira nti ne kitaawo atwala Obuganda yavaayo n'ayisa statement ye oyagala tugamba nti no statement wagiwulira. Kutitta bantu ekyaliwo Novemba 18 ne 19 Uganda beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Uganda ddala bangi abafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali kansoke mpozinge mwawo. Attorney General Kiryowa Kiwanuka
mukama oyo seti bahabula otabasira mutano wakale the chief mentality boss yakusindise ogende mu UN otandika okumusiiga akazigo ka samona omusiige buli kimu era omutukuze naye munnange okuwoleza sitaani kitwala obudde bungi nnyo ate oteeka okubanga oli soba ate oteeka okubanga oli smart enough ne kati olw'okuba nti nawe wayingiramu kakao mentality that's why wali tusuubira nti abantu bagenda okukola ekintu kino okusookera njerako baza nnyo abaana ba national unity platform worldwide undercover team mwe bali nnyo okukola mulimu guno omusajja ono dde wono yoso sinaaliyimba abaana bamulaaza sekendidde ng'agenza okukola samale abaana ne bagamba nedde ekimala kimala ne bayingira setteeserezo ne bagamba ekimala kimala kiwakiwanuka gy'obulima wabo ku mmeeza tuddamu kulimba bannayuganda video mwagirabe ngera gibangera nga ngenda okuzannya akantu kano naye before njagala kusooka kuzannya ddoboozi lino omukyalo ono ensonga gye yawadde yeeno njoke nzanye ka voice note ono oyo mukyala eyapresenting ze empapula ezo. Mainly, I was stopping and accusing them their lies. I asked them over and over why they choose to come to lie to the committee. Why they know exactly what was happening in Uganda. I asked them what of all those kidnapping, the killings, the rapings, the tortures, all those kind of things happening to Ugandans, why they decide to take a wrong side. I also asked them, are you doing this for money? I asked that so-called Kiriowa Kiwanuka, are you not a father? Why you decide to come to lie? Is it because of money? And then I asked the committee themselves, I asked, why do you always allow this kind of people to come here to bring only nothing but lies and lies and lies? Oh, you muchala Maria. Maria, I salute you. Era nze nkuwaddeyo ogende wegatte ku ttiimu Nalubwama n'akabinja kamu mwenna. Twetaaga abantu nga tebali ebigambo byabwe nga bakoowu baagala ensi yaabwe. Maria omukyala we balikola mulimu ogwo. Y'ono omukyala ne banne abakoze omulimu ogwo okusitominga parliament ya UN. Observations. The advanced unedited version, I think, including observations. Uyo. Ne bajjako eddoboozi tujja kufuna vidiyo entuufu ng'abyogera byonna Kiriowa Kiwanuka n'alyoka atunula mpwangali ng'embwa esudde ebyana mukaamugwanya nga tabitegeera omwana amulumbye n'amukonfulootinga teka ye atona ejjeno naye ng'atunula mpwangali ng'embwa esudde ebyana mukaamugwanya ne weewunya kawo mentalite eri mu bannayuganda omusajja omukulu ameze envi ne mu nkwawa naye akyawuliriza omusajja omutemu so nga ate ne bajja mmujjawo ndooza mula omukyalo oyo ng'ategeeza abasajja ng'akabano kabulimu yasiriikiridde n'agamba kikiro ekigenda mu maaso Kiriowa Kiwanuka teyazzeemu kwogera kigambo kyonna kyandibanga ogenda omukebera mu mpale ye ayinza okuba nga yabadde yamaze dda okwekojowera mu mpale eyo olw'ensonga nti yabadde tasuubira olukiiko lw'ensi yonna munnayuganda okuvayo kujja odduyingiramu n'alaga obuvumu obw'ekika ekyawaggulu. Mama nkwebaza sikubanja ne Uganda tekubanja naye Yoseri we yabadde kennyini yagambye kiki kino kigenda mu maaso nabadde nsubira nti obulimba bwange bugenda genda nga bwe nadde mbutegese naye abaana ba people power n'abaana bano munfuukidde ekizibu kale nno njala kwebaza omukyalo ono namwe n'ababadde mu mission ne mubalimu balenda okwe-exposinga Museveni to the maximum nti n'olukiiko lw'ensi lwalategedde obulimba bwe tulamutegedde bulungi nnyo kitegedde bulungi nnyo so mukulu abantu bonna baasiikire bagamba kiki ne kigenda maaso ono abadde atulimba okuva mu 1986 teri bantu battibwa ng'ate abantu battibwa so mukyala Maria weetaaga medo ey'ekika ekyawaggulu mwebale kukola mulimu guno nza mukitegeera bulungi nnyo omukyalo ekyo yakoze sijja kumwogerera kubanga njala kuddamu okutegeeza mukulu Kiriowa Kiwanuka obulimba bukeera naye amazima gatuuka oyagala kuŋŋamba nti message zetubadde twogera ebbanga lwe batoziraba olw'okuba oli ku mugaati oyagala kuŋŋamba nti empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka ono nemutebyo okuvayo kwogera ensonga zino amatu wali ogataddemu ppamba wali weekwese mu kitanda wali osoma bayibuli wali owujja kiwojjolo kubanga abasajja tuba tuwujja ebyogero ebiseera ebisinga bwendo ziba ziyise njala kuddira message yise ya Ssaabasajja Kabaka ogiwulire bulungi nnyo giwulire kitta bantu ekyaliwo mu Novemba
ebbanga 18 ne 19 Uganda beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Uganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Tell me about that. Who's accountable for that? Era bwe yaddamu The opposition. The victims are responsible for. There was a 14-year-old boy who was killed. He was walking along behind his mother. Some died in the crossfire. Some died, some 22. But 32 were definitely. Who started that violence? Well, Bobby Wine was arrested, and then people started rioting. Of that, there is no doubt. Yes. And then the No, security but that forces one had came in. been planned a long time. It had been planned. You see, because here, you are asking me, why have you not died, many of you? You ask. No, I'm asking you who is accountable. No. That's what my question was. Who is accountable? Before, you asked me, why have you not died, so many of you, from corona? Remember? Kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Maasomoyi yatugamba tugenda mu kiseera ekizibu ennyo kyekino kye tulimu. Kati bw'otunuulira Yoseri ng'atunula bw'ati atandise okutemya amaaso, buli Museveni lwazza eriiso bw'ati manya nti agenda kukulimba. Buli lwakanula amaaso aba akutiisa kuba mbuuza questions addamu birala. Kati nekiri wakiwonoka yabadde atuttekawo mentalite we ng'alooza teri baana baamalirira. We are more than ready to repatriate our nation against the Tutsi dynasty. Tetugenda kukkiriza. Kati kiri wakiwonoka musajja mukulu bakutikka batya empita mbi n'ogitwala mu kavero ogenda obulira abazungu biki Museveni byali. Nze munnange ejange egikoze Kyagulanyi agikoze n'abaana bakoze egije naye nkolimira emisege egiri mu national unity platform egiri mu kulya mu bannansi olukwe nga muli ankuzibwa ng'abaasimattuka kunsa ku lw'ensi yammwe. Muffe nga muwonoona, muffe nga mwetakula. Abantu bakoye okubeera mu nsi za makulu meeru muli mu kulyankuzibwa mbakolimira basajja mmwe. Emisayi gy'abaana giyiika mututuddeko struggle mugituddeko temwagala etambule. Njala okubaza abakoze move eyo okuba nti temwe nabo bategeeza abantu bangi. The more you inform other people, that means you are going to mess up. So whoever is in diaspora, please make sure you get those people who are really ready to fight and stand for the truth. Don't inform the whole public because you won't get what you like.